Uganda ngenda beera mu ttaka naye Museveni tagenda kuddamu kufuga nze mbabuulira Museveni okuddamu okubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda wakiri nfu agenda kunsanga mu ttaka naye tagenda kuddamu beera pulezidenti okitegeera sirina busobozi buntwala mu nsi ndala ate sisobola kukkiriza Museveni kuddamu kwekyangira mu ntebe ya ggwanga ffenna tuli bana Uganda twagala nkyukakyuka okitegeera buli kimu kyonna kiri mu sisitimu volongoto ne abasirikale abapoliisi bamanyi mbu bakozi ba Museveni tebamanyi nti bakozi ba Uganda. Mu story gye nasoso bakolera gye nabawadde nakutegeezezza nti olunaku olwajjo eggwanga erya America lyataddeko sanction ku bakungu ba poliisi abava wano mu ggwanga Uganda abawerera ddala bana balambirira. Tubadde tukyali awo nga tugamba abasajja babataddeko sanction bikoze bitya ate amawulire agazze gegamba sada w'eggwanga Uganda munda mu ggwanga erya America amanyiddwanga ambasada amanyiddwanga Ayebare wetwogerera saawa yonna bagenda kubeera nga bamutikka. Nsonga ki? Ensonga ya money laundering, corruption and money laundering. Essaawa yonna naye bamutikka. Eggwanga erya America litandise okubeera nga lisima General Museveni M234 tunagenda omaliriza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu entambula zonna zazaatambula si za buweerere. Omusajja yagamba temulwana na maanyi gammwe tetuyiwa musaayi gwa bannayuganda leka tumukube mu Robert Dobb style. Eggwanga erya America litandise okubeera nga likwata ku break litandise okunyonyogera General Museveni finally wekinaggwera ng'avuddemu n'aseka. Eggwanga erya America litandise omunyonyogera mpolampola limunyonyogera mu nkwawa n'asimayiringa bajja mmujjamu omusinde gw'enseko. Amawulire amalala agatali malungi abantu abasukka 23 abantu bano bafiiridde mu mazzi. Abantu abasukka 23 bafiiridde mu mazzi. Mawulire si malungi yadde n'akatono. Mawulire si malungi yadde n'akatono. Ago n'agasinga awo ge ngenda okubeera nga nkutuusaako. Nzikiriza nsooke nkubuuzeeko osibyeyo otya yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Munzikirize tusooke n'eggulire erinkanze abantu bafiiridde mu Ssemayanja. Eggulire liva ludda walino nendooza tusooke eno then ndyoke nzije nsabuukulule emboozi eyo. Ebyobufuzi mubiteeka mu Mmengo mwawule ebyobufuzi ku Mmengo Katikkiro waali emirimu gyagikola. A few moments later. Uganda ine enteekateeka yonna aw'ekitiibwa okuzimba abakulembeze abanakongojja ensonga zaayo n'ebirowoozo by'Emmengo mu byobufuzi. Tukibadde tukikola. Katonda wange ye n'amenyaani n'aleka ki kitundu ekisinga obunene bayise mu mikono gyaffe mu naddala mu nkoba za mbogo. Ako kalimiro kaffe tukeyambisizza nnyo. Agambye ki? Naddala mu nkoba za mbogo. Ako kalimiro kaffe tukeyambisizza nnyo. Waliwo abantu abalemye okutegeera Uganda eriwo ku nnono na buwangwa teri mu byabufuzi. Bagatta ebyobufuzi mu nnono n'obuwangwa era mubalaba. Ate bali Mmengo yennyini ye wali abafere ba Ssaabafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumalawo Buganda n'ogizisa. Baganda bange mutusonyiwe ebiseera ebimu bwe tuleeta obutambi buno naffe tubuzaabuzibwa. Ani gwe tuba twesiga n'ekigambo kye kituufu mu kamwa nga ddala ajja kiyimirirako ebbanga lyonna. Bwe tugamba bannabyabufuzi abasinga obungi balimba bafere ba opportunists banoonya we bafunira. Bwe tujja mu bakulembeze ab'ennono ndowooza owulidde entagala. Ono omusajja Katikkiro azze nga akugamba nti Buganda muleme giyingiza mu byabufuzi. Naye ekibuuzo kye bamubuuzizza agambye nti tubyanyigiramu nnyo. Era n'akugamba balina nkoba za mbogo. Nkoba za mbogo yeva ba Mathias Mpuuga.
yeva Balubega Sseggona mu Nkoba za Mbogo naye ajja kukola statement endala akugambe Buganda teri mu byabufuzi temugiyingiza mu byabufuzi. Statement eyo yagikola ensi lwe yali ebanja Ssaabasajja Kabaka ng'ali Namibia n'agamba Kabaka si wa byabufuzi temumuteeka mu byabufuzi ne wano akugambye atubyenyigira mu butereevu. Ebiseera ebimu tubulwa abantu betusobola okwesiga nti bano betusibiddeko olukoba kuba bonna balimba. Owulidde Kiyimba Freeman akugamba Buganda mugijja mu byobufuzi nga ddi lwe yabivaamu nga ddi lwe yava mu byobufuzi. Bano abasajja Buganda giteeke ebbali naye abakozi ba Buganda abali e Mengo abasinga babi abasinga si balungi kubanga ne Katikkiro si mulambulukufu. Dera asobola okugamba Buganda teri mu byabufuzi ate n'akugamba atuzimbira ddala tulina n'Enkoba za Mbogo n'obuuza Oweekitiibwa munnamateeka Charles Peter Mayiga munnabuddu kiki obadde ki ne kikusobera ne tugamba waayi bannabuddu ebiseera ebisinga ennaku zino beefudde kirala otunya Mathias Mpuuga bikugwako buggwe nojja n'otuna bangi nno bannabuddu awo neeno mu butaala waliyo Olwasa akusobera. Anyway njagala kubeera ng'ensonga ngivaako bwe mba nga ngivuddeko nzikiriza twolekere ku eno nzikiriza twolekere ku katambi kano. Akatambi kano nze ng'omuntu kantiisizza wabula bwe mutakalaba mujja kumanya nti ensonga ya copyright ne bwe mukalaba mumanye nti kasobodde okuyitawo. So oyinza okuŋŋamba Sajjime nga akatambi tetukalabye bw'okalaba well and good bw'otakalaba ng'omanya ekyo kigaanye. Mpuliriza okusinziira ku mawulire ge tufuna nsooke nkuzannyire katambi oba nsooke nkuwa ebikwatako kansooke nkakuzannyire. Oh no, abantu abawerera ddala 23 be bakakasiddwa nti bo bafiiriddewo mu mazzi ago. Abantu 40 be bataasiddwako kyokka abantu 64 bo bakyabulidde mu mazzi. Enjugu eno egguddewo eryato libbidde eggoma ku nnyanja eya Kivu olunaku olwaleero. Abantu 23 bo bafiiriddewo kikakasiddwa. Abantu 64 tebalabikako kyokka abantu 40 bataasiddwa. Oh, mawulire si malungi n'akatono wadde n'akatono. Mawulire tegawooma yadde n'akatono. Tusaba emyoyo gy'omugenzi, emyoyo gy'abagenzi abo abafudde Mukama abawe ekiwummula eky'emirembe mu ngeri emu, era n'abo abataasiddwa beebaze Mukama Katonda. N'abo abatannaba kuba nga balabikako Mukama abataase bawone, wabula emikisa gy'okuwona kw'abano giyinza okubeera emitono olw'obudde obutaliiwo oba obudde obutwaliddwa nga bungi okubannyulula. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Kale njagala kubeera nga nkujjayo eyo mawulire tegawooma yadde
n'akatono. Bwe tuba nga tuvuddeyo eyo, njagala kusooka kuwa katambi kano, then nzije tukwogereko. Tokyali mu nsonga kati oli mu kikulukuto omwaka gumu emyaka 2 yagezaako mbasawo nene bigaana tuwali kyakyuka namu yeeyongeranga kufuna bufunyi kikulukuto. Omukazi ow'ekikulukuto yalina okulikleiminga addemu abeerenga bwe yali. Awowo sirina kye ŋŋenda kwogerawo, neewuunya bwewuunya endiga ezisabira eyo, naye oba oli awo oyinza obutazinenya kubanga ndiga, so oyinza obutazinenya, naye Uganda tuyina bapasita bannange tuyina bapasita, naye kale katwolekere oba oli awo ebigambo byenjagala ogende maaso n'okubeera ng'owulira. Twolekedde nga situnaba kwolekera, waliwo mukwano gwaffe amanyiddwa nga Kibuuka Martin Ssentamu. Kibuuka Martin Ssentamu yansindikidde oba yawandiise komenti eno n'aŋŋamba nti yabadde ayogera ku mboozi eri gye nakoze eya Balamu okuwa aba NRM e Canada emmere. Najja n'antangazaamu, yaŋŋambye bw'ati, Sajime, point of correction sebo, on this Canada NRM saga, those were not Ugandans that you saw in this video with Novince Balamu. Muganda wange, kino si kye bayita okuluma, okuba n'okuluma n'oluma, okumegga n'okuluma n'oluma. Omuyisa otya? Novince Balamu. Those were Kenyans and some others were Nigerians who were paid $300 per head to attend that event. This is reliable information from the source cause I'm on the ground. Ono yabadde atugamba ku katambi ako koolaba nti kuba nagambye bannayuganda, kati azze naŋŋamba nti kanterezeemuko, naŋŋamba nti abo be mulaba Balamu ne minisita Sam Engora be baali bagabira emmere ku street ze Canada tebaali bannayuganda. Agamba bano baali bannakenya n'abanigeria era nga baabasasula $300 buli mutwe, $300. Kakati ne mbuuza basseba abakulu Balamu ne banno, mutegeka bannakenya mubasasule ssente empitirivu bwe zityo $300, ssente nnyingi bannange, nga mwagala okuzaayo ripooti eri bakama bammwe nti mukola nnyo n'abantu b'omu diaspora nti babaagala nnyo. Ekyo kikyamu kye mukola, kubanga mukwata ssente z'eggwanga ne muzikyusa mu $, ne mugenda muzispendinga mu byekisiru okulaga bakama bammwe nti bakyali b'amaanyi. Muddeeyo mugambe bakama bammwe nti muzeeyo olaba eri toyinaayo maanyi, mumugamba amazima yeesootinge, mugambe eri toyinaayo bantu, anoonye engeri gy'ava mu kigaali kye. Ne muva eri mwonona ssente za ggwanga kuba muzijja eno ne muzikyusa mu $, ne mutandika okuzimansa ng'entungo. So webale nnyo muganda wange okubeera nga wampadde information eno, naddala ng'oli ku ground gy'oli. Mukulu Kibuuka Martin Ssentamu, webale nnyo ssebo, webalire ddala n'ogoberera omukutu guno. Kale njagala kubeera ng'eyo nvaayo, bwe mba nga nvuddeyo nzikiriza kakati tusooke tuwolekereko eri obudde gye buddugalidde Generaali Yoweri Tibaburwa Kaguta Museveni. Nakugambyeko ku makya nti abakulu 4 okuva mu poliisi y'eggwanga Uganda, eggwanga erya America lyabataddeko envumbo. Byonna ebyo ng'omaze okubeera ng'obiraba,
obitegeera njagala kuyisiza mannya ge bataddeko envumbo. Bob Kagarura, ne bateeka ku Alex Wabwine, ne bateeka ku mukulu amanyiddwa nga Twesigye Amudani, ne bateeka ku Eri Wamanya. Bonna babataddeko sanction. Era Bobi Wine n'agamba mwebale nnyo eggwanga erya America okuwulira omulanga n'okudduukirira n'okuyamba eggwanga Uganda. Abo abatemu abatulugunya banna Uganda nyamubateekako sanctions. Era ng'okusinziira ku kiwandiiko kyavudde mu US Department of State, designation of Uganda Police Force officials due to involvement in gross violations of human rights. Press statement bwetyo bwe yabadde. Era nga omwogezi spokesperson amanyiddwa nga Matthew Miller yavuddeyo n'ayogera bino. Tubadde tukyali awo, tukyatenda simanya endige walampye ennyumba ate amalala ne gajja ku mmeeza. Wuliriza. Ugandan ambassador Andonio Ayebare essaawa yonna adda ku butaka. Essaawa yonna adda ku butaka. Nsonga ki? Emboozi eno njikuwa gaafulumye nga lumu Okitoba omwezi guno gwennyini. Bamulanga ki? Bamulanga corruption and money laundering. Era nga wetwogerera wali mu Washington DC ambassador wa Uganda Andonio Ayebare nakumiranga na biwoobe. Ekitongole ekya FBI Federal Bureau of Investigations kyekyateekinze ova okunoonyereza kuno. Bagamba nti ono omukulu abadde alina ensimbi, abadde yeenyigira mu mivuyo egy'ensimbi. Tugende mpola tubitegeere. Ano nno binyuma. Waliyo abanyiiga nga bisomebwa. Kigambibwa nti omukulu ono Ayebare, Uganda Permanent Representative to United Nations, is facing potential deportation from the United States following serious allegations of money laundering and corruption. Source close. Wano batugamba nti omukulu ono Ayebare ade bakwata ku ssente mu ngeri ey'ettyobooko. Mu ngeri ey'ettyobooko. Money laundering ne corruption bamukwatidde mu nsonga ezo. Era wetuwogerera batugamba wano nti okunoonyereza kugenda mu maaso. Era nga kwaweereddwa aba Federal Bureau of Investigations FBI okwongera okugenda mu maaso n'okunoonyereza. Kigambibwa nti omukulu ono abadde akozesa woofiisi ye okubeera ng'ayina amagendo n'ensimbi za kyulumpanya. Tegeerekeka. Amagendo n'ensimbi bya kyulumpanya. Njagala ojjukire munnayuganda baakamala okubeera nga bazza ambasada wa Uganda Joy Ruth Acheng ng'ensonga emugobyayo yalumbagana bannansi nga bali mu kwekalakaasa okw'emirembe. Ne bamugamba waacha de wammwe yitawo genda n'akomawo. Twabadde tuli awo oba twali tuli awo. Ambassador, deputy ambassador wali mu UAE naye ne bagoba. Ng'ensonga emugobya kyazuulibwa nti ono ng'akolagana ne Jeje Odongo bakwata omudidi gw'ensimbi ne boolekera mu ggwanga erya Russia ne bagula ebyuma ebizannya zzaala ne babinstallinga mu embassy oba ku embassy ne batandika kuzannya kasino. Kakati kiki ekitegeeza nti omanyi
abazanya zaala ndowooza abali kuno kuliko abazanya zaala waliwo obuntu obwanyumira omuniga yantwala mu betting eyo nangamba kakati olaba wano wabeerawo obubwanga budduka wabeerawo n'obukadde obukadde bwe buki basiba kasajja busajja naye nga bukadde buzeeyi kati osiba sente n'ogaawo manyi ngenda kusibira kano kasita ne butandika okudduka emisinde naye buli obusajja bukadde kadduka kaba kakulembedde olowooza ogenda kuwangula ne kagwa ekigwo ensimbi yo ne bagitwala kakati n'obubwa bwe butyo bwe buli osiba akabwa simanya namba 7 ogenda olaba namba 7 11 ekayiseeko nogayi kakati abakulu mu kifo ky'okuteekateekera eggwanga ne baganda baffe abali mu UAE ababonaabona bano baateekangayo bubwa nga badda mu kusiba bubwa ne balatta ne bamala okugula ebizigo ebyeyerusa ne babeerawo nga webeesaba ebizigo ebyeyerusa bwe basiba obubwa n'obukadde nga budduka oyo naye ne bagoba kakati tubadde tuli awo gwanga erya America ne ligamba ffe tukolera bannansi ayebale kwate ekkubo dde Uganda okusinziira ku information gye tufuna ono saawa yonna bamutikka ku nnyonyi deportation kudda waka kino kitegeeza ki kitegeeza nti waliwo obunafu mu gavumenti okulonda abantu abagenda ogikiikirira mu bitundu ebyenjawulo oba ku mitendera egy'enjawulo oba ku bifo ebyenjawulo batwala Joy Ruth Aceng eri mu ggwanga erya Canada naye nga amazima bw'otunulya Joy Ruth Aceng n'ebintu bye yali yeekola asaana kubeera sire queen era alabika mwana wa mulodi bagamba mwami Museveni mumpeere omulimu bagateeka eyo Canada suula eyo atawaanye eyo era yawunzika biganye novaayo okunenya kuno kugenderamu ani agaba emirimu era gwe baguwadde yaani ali qualified okukola omulimu ogwo ekituufu kiri nti abasinga mu gavumenti ya mwami Museveni tebali qualified naye gye bali mu bifo ebinene kubanga taata wange yakola ne mwami Museveni balwanako taata wange tova mu bafamire eryawo click oba ntegeerekeka kakati kibalya wetwogerera America mpola mpola ejja esima pola sanction ku sanction eno Bungereza bwenyiga kubaira waliwo amawulire getufunye nti ne Bungereza saawa yonna egenda kubeera ng'enyiga pesa erigoba omuntu saawa yonna banyiga pesa erigoba omuntu kati bw'owulira kigozi era bw'owulira ekigwa emmanju manya waliwo gwe basukumi okuva e Bungereza agudde ne mu kiseera kino ekiyinza okwanguwa amangu America egobye ayebale agenda kwata kubo kudda waka alina okulya ku miyembe gye tubadde tuli anyway that is Bobi Wine yagamba tetulina kulwana bwe tunaagenda mu kulwana ne bano batemu basobola okutta abantu bali willing okutta abantu tunoonye engeri gye tubakomya mpola nga bwe tutema amakubo empenda ezibajjako ensimbi kakati sanction iruma nga tokyasobola kuddukira bweru noone erume nga takyasobola kuva mu ggwanga n'oliba mu sseeko babeerawo mu katu ensajja kutuuka ebabuuze anti tebalina gye balaga gye bandiddukidde sanction zaaluma jabbabuuza ebibuuzo bakulu mwakolanga bino mu biseera biri nga mulowooza omulembe teguggweko nga tulinda ansa buli we basirika mmwe bati mukonayo akanyondo kamu ku bigere pu oba nga mujjayo olwala basajja mwe mutulabize ennaku balene wendowooza strategy ya Robert Kyagulanyi Ssentamu esobola okukola singa abasajja bwe babateekako sanctions ne ziruma nga tewakyali gwe bakkiriza kufuluma ggwanga Uganda bejja kukola atakulekera tomulekere ennyanja ekutta okola ki ng'omira oba muyina emmundu leka tuyite mu baazikola twenkanye evvumbe bwe muba muyina emmundu katuyite mu baazikola
atenga bwe baba babawe emmundu babaweerako n'obuyambi katutemu obuyambi n'emmundu zeesale negwako mu paati 2 okitegedde ategedde kubira Yesu engalo ez'amaanyi naye byonna nga bigenda mu maaso tulaba gavumenti ejjudde abalyake ejjudde ababbi ejjudde abantu abataagaliza ggwanga lyabwe katutunuulireko ku musajja Enjasabiggu waliwo akatambi kakoleddwa lunaku lwabadde lwajjo kakoleddwa muganda waffe Kasuku Kukuwaza Banga yabadde n'omusajja omu njagala tuwulirize obubaka yatumenyedde Idi Amin Dada n'atuwa ebizimbe bye yazimba wakati mu Kampala naye ng'olwaleero basajja ba Museveni be babyeyagaliramu katufune ku katambi ako njagala kwebaza gwentambudde nawe weebale nnyo weebalire ddala okola kya muwendo okwekomera ku mukutu guno bingi bikyajja njagala kutegeeza nzijja n'omukulu amanyiddwa nga Nobert Mao bamweganye ngenda gireeta kansoke nkulekera akatambi kano kujjukiza kuwa video yaffe like mukwano gwange information etuuke ku muntu omulala ayagala okubeera nga agiraba mu ngeri emu ngenda kusaba subscribing mukwano gwange eyakatwegattako nga gwe mulundi gw'okusosola abo mukutu guno naawe azaagugoberera okusobola okubeera nga information ogifuna subscribing nkulekedde emboozi ya Idi Amin tuwulirize ku nguzi ne Idi Amin Dada wano twawule ani yali ayagala eggwanga ani atayagala ggwanga Wabagambe ndina bakulembeze bonna babanga kati olina gira mu motoka bibiri golooza bantu bonna batambula Amin Chorandi yajjanga ku street ne mula no yavuga eggaali manyi waliwo gavumenti ng'eyagala bannansi baayo ate ni wali baweeta baagala kakati eri yali yagala baki bannansi baayo ng'ate ne yali agifuga yennyini ng'aja eggwanga alyagala nga ye kyova olaba tewali wagamba nti enju yali Amini twagitwala olwo yali tasobola kugamba ku bye yali asobola okukola bye mumugambako byonna wano we tuli ye yazimbawo wano oli musajja temumugerageranya na muntu yenna y'omu ku bannayuganda abaali baagala ensi yaabwe etuuke weeyagala n'akeera ku makya n'agamba nti abantu bannayuganda babeera batya obukadde 11 nga bali bweru batayaya mu bwavu n'agamba abayindi nti muve mu maali y'abannayuganda kati Amini ava ku kyokuzimba wano yagenda Addis Ababa wagenda Addis Ababa ne batuuza gundi OAU bwetuula nga naye ayagala n'agamba omanyi ye nga ye muntu yali yeegomba ate bw'oteegomba tokulaakulana kati mu kwegomba n'agamba nti njagala okutuuza olukuŋŋaana ng'olwo Uganda ewange ng'ayitawo na wawe ng'ayagala naye nti mi nataka watu wa Uganda waone kitu kama hii njagala abantu ba Uganda nabo balabe ekintu nga kino n'asaba olukiiko omanyi gundi wa Ethiopia yali asinga okubeera kyemaani wa OAU buli kaseera kubanga yalina facilities zonna Serasi Emperor Haile Selassie kati ne bamugamba nti olina okuba ne woteeri olina okuba na kino n'agamba nti ekira nti layini z'essimu nga ziwerako bwe yadda wano n'atuuza bagitanga gundi kabineti ye ne defense council ne bituula kusalawo wali tewaliwo parliament kati najja n'atuuza olukuŋŋaana nga atuuza press conference n'abuuza nti n'ayita amakampuni agazimba nti kampuni kyesobola okunzimbira bino na bino ebisobola okubeerawo kampuni ezijja ne zibiidinga waliwo standard joinery construction ye Kenya waliwo Roko waliwo bagiyitanga naye nakati weri Enago project era yali ezimbya Arua Pakwach Road yazimba oluguudo olubomose kati noza bali mukuluzaako naye oluyitayo nga myaka ng'ene emabega lwazimbwa emyaka 4 emabega ate balukomya mu kkubo nga tebannalumala nga bagamba nti abasajja oluguudo lwe bakoze lujja kutwala gundi nnyingi abo bo nga bakola kati eyo katuveeyo ne batandika gundi newangula bbiri ani Enago project
Enago project. Enago project ye yazimba wano. Yali nga company yabago Yugoslavia. Era Yugoslavia company enseli ekyali Yugoslavia bateba nagisala salamu. Batandika okuzimba wano bazimbirawo emyezi eki. Bazimbirawo emyezi ennaku 9. Ebizimba bingi bye yazimba. Nazimba UCC. Kozi MUBS kale. Yali nga Uganda College of Commerce. Yali abuuza nti abaana abatagenze Makerere balagawa. Nazimbe. Nabuuza abatasobodde genda ati. Amini yazimba MUBS. Uganda College of Commerce yagizimba. Nibazimba bino ne bigwa. Nazimba Telephone House. Telephone House yeriwa. Kati Standard Chartered Bank webadde. Wali ku UTL. Wano. Nazimba. Wakali katono bwe kati akali wawo akazimbe. Nazimba wekyo. Nazimba nabiri bigundi. Engekiri ebugolobi ekyo gundi kye yatwala company ya yesimu. Ne bugolobi wandege ya Mengo nagenda ngazimba gundi. Mengo wali kumpi ne court. Wandege ya wano wansi wano awali UTL awo. Ne kino cha UTL ekyebugolobi kye kiriko kiwalwa wali Airtel wali MTN. MTN weri. Awamini ye yazimbawo. Ebyo ye yabizimba byonna. Nazimba Amber House. Amber House yeriwa. Amber House nawe yeriwa no. Eriko ekifo ekibumbe kya Sapolo kagwa. Nazimba Farmers House. Farmers House wano Parliament. Nazimba UCB, Uganda Commercial Bank. Kino ekizimbe kino Cham Towers. Nazimba ekyo. Nazimba kwamba yakola ebintu ebisesa mu myaka mitono. Ekyo ekizimbe nga Cham Towers singa kyali ku mulembe guno kyandimaze emyaka 15 nga tebannakimala. In fact yazimba ne Communication House. Kati kanchi kugambe ekyo. Communications House wana wali ku Rice the King. Yakizimba naye bana olwokwagala okumujeregerera. Manyi abantu abamu bajja mu mbeera ne bagala bajerege. Mbo byakola byali bifu byali biki nti ekale byali bifu. Bagamba ndi bagenda kimenya bakimenyawo nti kyali kyamu. Tebatereza House. Yakizimba. In fact yali atamaze n'okutandika ne Workers House. Ne yaffe gye tuliko. Yali amaze gitandika. Ile mitayimba bagibira bagenze babibawuge kutusa gudono bakikoze ki mpozi ne nawani waliwo ekizimbe ekiri wanene ekiri nga awali secretariat ya NRM ekizimbe ekiwanvu ekiri awo nakyo ya kizimbe trust ya kizimbe ya kizimba ebizimbe ekiri awo nazimba technique ekyambogo ebizimbe byo nebipya byo bira banzimba ya kizira iri Kyambogo University kati nazimba nagenda gazimba amasomero mangi ero jagala agonna gafaanana bwe gatyo kuba futwali abaana bali basomera wano mu lubiri munda bwe mugenda mu amaje n'abagamba tamu ejja mujja kusomera wali kati lubiri esesi weri bagenda okuddanga liwedde liri lubiri esesi weri era ebizimbe olaba enzimba yabi design kati abantu be bakola ebintu byabwe ye yazimba barakisi ye Makindye President Day Makindye Barracks ni nakasongola ye yazimbayo yazimba barracks ezisinga obungi yazizimba nze sinalaba empya gye bazimbye okujjako okwongeramu obuyumba obw'ettaka manyi nanka economy webe gendera ku speed ya waggulu obuyumba muzimba bwa ttaka ne muteekamu abantu kama tulabye ebintu bingi ebimu ogenda n'olaba bino n'ogamba wa kanve ku ki Uganda nnyini kyakyagala kifuge nga bwakyagala